Mugamba mutya mwe mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe gwatanaba gyegattako gyegatteko kijja kuba kirungi nnyo nyiga kalwedi yako osobola gyegattako n'ekirala likinga video kijja kuba kirungi nnyo kati olunaku olwaleero mbaleetedde kye bayita ekyogo ndowooza mukitegeera bulungi nnyo oba eddagala ly'ogenda okunaaba oba nga ery'emikisa nkwetedde eddagala eryangu erikugyako ebisiraani oba ery'emikisa okitegeera eddagala lino lyangu nnyo okufuna teryangu okutabula okusobola okulinaaba kati olwo lwolaba luyitibwa olweza ndowooza mu lutegeera olweza kati olweza olwo singa obeera olufunye olulaba ndowooza luyitibwa olweza nkugambye nti ngenda kukulaga ebintu ebigenda okuyamba okufuna emikisa okitegeera oba eddagala erigenda okuyamba okufuna emikisa abasinga bakiyita kyogo tulabye olweza kati gano mata ogalaba amata gennyini miliki gago ogalaba amata kakati tulabye olweza kati tulabye n'amata okitegeera kati ojja kumbuuza nti amata tugenda gakozaaki amata ago nago gakunaaba okitegeera gakugatta mu ddagala eryo lyengezzaako okulaga okitegeera kakati tundatunule bulungi bwetegereze nga bwe nkugambye nti bino byendi mu kukola oba byendi mu kulaga kiyitibwa ekyogo ekyabakulu okitegeera kakati bwe tumalanga biri bye tulabye olweza ne tulaba n'amata kati ate nkulaga kye bayita ebbombo nooza mulitegeera bulungi nnyo ebbombo eryo kati ngenda kutandika okulaga engeri gy'ogenda obbikolamu tulabye olweza ne tulaba n'amata miliki ne tulaba n'ebbombo kakati njagala ofune bulungi ebbaafu oteekemu amazzi nga matonotono okitegeera ofune ebikoola biri eby'olweza obiteekemu mu bbaafu eyo ofune n'ebbombo eryo lyolaba eryo oliteekemu mu bbaafu kati womala okubiteekamu iwamu ne ku amata ago osobola okuteekamu tugeze ejiiko eneeseneva ogimanye noteekamu ng'ejiiko emu kale ogeraageranya toteekamu nnyo mangi oteekamu tutonotono okitegeera kugambye oddira olweza n'oluteeka mu bbaafu n'ebbombo nayo n'oliteekamu n'oteekamu n'amata toteekamu mangi oyiwamu tutono osobola okuddira ejiiko eyeeseneva kinyiza okulagamu oba okubuulira ejiiko eseneva n'oyiwamu n'amazzi naye olina okufuba okulaba nga ebbombo wamu n'olweza ng'okola nga biwerako okitegeera omala obiteekamu tandika obiyenge bulungi nnyo obiyenge jjukira oyeemu n'amata amata nga si mangi omala obiyenga bulungi funa obinaabe bulungi nnyo obinaabe okitegeera obinaaba bulungi nnyo ofuna tonaabira mu nnyumba naabira bweru okitegeera naabira bweru oba mu kinaabiro kyebweru bulungi nnyo obinaabe bigenda kuba bikuyamba okufuna emikisa n'okwejja nga okitegeera ndooza mukitegeera mwe mwenna abaana abawala wamu n'abalenzi nabagamba nti kirungi nnyo tosobola kumala mwaka ne gugwa wali mwaka ogwokubiri gwakusatu nga tonaaba ku ddagala kiba tekinyuma kirungi n'onaaba ku ddagala eryo erikuggyako ebisiraani oba erikwongera ku mikisa okitegeera kyetwandiyise ekyogo kati n'olwekyo kola ebintu ebyo nga wembikugambye obiyenge bulungi nnyo mu bbaafu obinaabe omubiri gwonna tonaaba na sabbuuni eddagala eryo terikwagala na sabbuuni muleke naaba bunaaba eddagala nga kkalu kijja kuba kirungi nnyo ogenda kutereera bulungi nnyo munnange okitegeera nkugambye olweza ebbombo n'amata miliki amata gennyini otonyeza amatini n'oyengera mu bbaafu bulungi nnyo n'onaaba kijja kuba kirungi nnyo ogenda kutereera mu bintu bye bisinga ekyo bayita ekyogo kyekyo ekyangu kyogenda okwekolera nga kyangu nnyo nga tekigenda kusumbuwa ate simanyi muti gundi ekyo kyangu nnyo kyate nga kikola olweza ebbombo wamu n'amata tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti gyegatteko nyiga kalwedi yako gyegatteko bingi nja kuba nkubuulira kati whatsapp namba weeri kyotategedde nsobola okubuulira ku whatsapp namba eri 0777 87 34 01 eyo whatsapp namba nja kuba kyotategedde mbuuza nkikuddemu nkikubuulire ku whatsapp
mwebale kubeerako, Katonda abakuume, mweraba.